Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye. Bino byogenda okuwulira bye bimu ku byaliwo nga bateekateeka okuyingira mu kalulu ke tumaze akagambibwa nti kabbibwa. Mbaya ze oda nazirabako oyo omwana Muhoozi ne special forces ze already bali mu kumapinga opposition strongholds Kampala, Jinja ne Fort Portal nabirabako n'amaaso agange. Basituukinze tiya gaasi balina live rounds ze balina amadi trucks empya zonna zirina bulubiri. Pulaani gye balina nti bagenda gamba nti akalulu kabbiddwa nga ne results tezinafuluma. Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye. Olunaku oluwaleero bingi bye tugenda okutunuulira, era mu bingi bye tugenda okutunuulira mulimu n'ekya gavumenti y'eggwanga Uganda eno ng'eyita mu muduumizi w'amagye ow'oku ntikko okuvaayo emisana tteke n'ategeeza nti Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert tagenda kuddamu kukkirizibwa kwesimbawo oba kukola bya bufuzi byonna munda mu ggwanga Uganda. Wabula bino nga bigenda mu maaso, Parliament y'eggwanga erya Bungereza oba giyite UK Parliament bano bamaze dda okutuula era nga balaga nti Mwami Kyagulanyi balina okumuyiwirawo omubiri mu mbeera yonna egenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Kaakati nno bangi bavuddeyo nga boogera nti Mwami Kyagulanyi gyali yonna abaana be yasalawo n'abatwala e Bulaaya n'abaddusa munda mu ggwanga Uganda. Wabula bano boolaba yemu ku famire ya Mwami Museveni nga bava e Sweden era nga wano yakamala okubeera nga wangula olutalo olwa 1996. Wabula abaana be mukyala we bonna tebaali munda mu ggwanga Uganda. Wabula ekyenjawulo ekiriwo nti Mwami Kyagulanyi mwali ne mukyala we mwali n'abaana abamu wano we bali. Kati wuliriza, ogenda kuwulira emboozi ebyaliwo ampuliriza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu omwaka 2025. Ogenda kuwulira ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 gwe tuvuddemu. Era ogenda kuwulira emboozi mukwano gwange eya 1994 ku 1998 owulire ekitta abantu. Bino byonna nga bigenda mu maaso nkutegeezezza nti eggwanga erya Amerika nga liyita mu baseneta kumpi 6 mulambirira bano bavuddeyo ne bassa kimu nga nkuyege ku bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, era nga bino birimu n'okubeera nga baweze Mwami Kyagulanyi oba okumuwera okuddamu okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga Uganda byonna ku mitendera gyonna oba olya. Wabula nga bino byonna beeyogera omuduumizi w'amagye Ageno Muhoozi Kainerugaba mu bigambo bye, era ono azze atwitinga emirundi egiwerako. Kaakati nno nga muno mulimu n'okugamba mbu ate asonyiye buraza we Robert Kyagulanyi era nga amugamba nti gye yeekwese yonna aveeyo asobole okubeera nga afuna eddembe lye. Wabula bino nga bigenda mu maaso, olunaku olwajjo mwalabya famire ya Mwami Kyagulanyi, baganda be, bannyina bagenze mu maka ge Emagere okusinziira ku bigambo ebyo ebizze nga byogerwa omukulu amanyiddwa nga akulise bali omu nsonga minisita wa Mwami Museveni mu gavumenti eno eyavuddeyo n'ategeeza nti balina kye baagaza Mwami Kyagulanyi neewe tewali musirikale yadde n'omu. Wabula ku baagenzeeyo basanze amagye gabembedde. Bino nno byongera okubeera nga bikkaatiriza nti eggwanga erya Amerika ekiwandiiko namutayiika baseneta kye baawandiika era bwe kityo ne kimala okutuuka butereevu ku mmeeza y'omukulu pulezidenti w'eggwanga erya Amerika amanyikiddwa nga Donald Trump. Kaakati essaawa y'okuteeka mu nkola yandibanga eyengedde okusinziira ku ebyo bye tulaba ebigenda mu maaso. So mu ngeri y'emu Muhammad Mwanga Kivumbi mu kkomera gy'ali waliwo akatambi akafulumye era nga kano kalaga ebimu ku bigambo ebyayogerwa omukulu ono Muhammad Mwanga Kivumbi, era nga bangi bawanuuza nti oba oli awo ke kamu ku byamuleetya ebitukula makayi byazaalira ku nsiko okubeera ng'ono yakwatibwa era n'obuwanguzi bwe yali afunye e Butambala ne busazibwamu kifuba ne buweebwa omuntu omulala eyalangirirwa kyokka ng'omuntu yali yawangudde ye Muhammad Mwanga Kivumbi, era abantu bonna bakkiriza nti obuwanguzi bwe bubbibwa ne buweebwa owa independent eyali yeesimbyewo e Butambala. Kaakati nno n'ebitundu ebirala bingi nnyo amunda mu ggwanga Uganda oba oli awo bannanuupu gye baafuna obuwanguzi ku mitendera gyonna, bakansala, bameyazi, ba MPs, kaakati ne bamibwa obuwanguzi bwabwe ne buweebwa abantu balala ku kifuba ku mudumu gw'emmundu. Kansooke nkuzeeyo katono nnyo mukwano gwange, vidiyo nkusaba sooka ogimpera ekigalo
atwegaseko webale nnyo mukutu gwa AKTV Media Uganda. Bino bye bimu ku bigambo bya Muhammad Mwanga Kivumbi ebyatiisa ennyo Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye. Muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya. Pulezidenti wa DP Norbert Mao ndi wano kumujjukiza. Mr. Norbert Mao tosobera kubeera nga gwe obuulira abantu ti tusobole okuba nti tutoleratinga oba tuli intolerant. Gwe nange n'abalala abenkana. Norbert Mao yali member wange nga ndi national chairman wa Uganda Young Democrats. He was an executive member, Nyazi knows. Literally, our generation believed in Norbert Mao. We thought Norbert Mao would be the Norbert Mao twalowooza ti Norbert Mao tumukiririzaamu yajja okuba akola kati Kyagulanyi byakola ki byakola. Lumu nalina obutakkanya ne bakakanda abo ngamba nze nno mulabye baali bagenda Mbaale eyo ne bagati naye omulenzi ono gwe mwagala mutwale nga mukwano nnyo gwa Sale ng'atambula nnyo ne basale. Abasajja abo ne banga nti ono ye liida waffe ow'omulembe guno gwe tukkiririzaamu. Norbert Mao olwaleero ali ku TV ebyo byonna yabivaako. Museveni yamugulanga kabalagala be bamugula ku mudaala ne bamutwala n'obivaako. Kati gwe ensiisira gy'olimu gy'otugamba tujjemu eyo ensiisira Omwoyo ne Mandwa ne Lubaale gwe musamiriramu waani wa Museveni. Ate si wa Museveni oyo Mao kati ali mu project yakuteekako Muhoozi Kainerugaba. N'olwekyo gwe toweeyisawo olw'egguloggulo ng'abantu balamu. Mu nsi y'abantu balamu watusala ensawo n'otutunda misana ng'ensi eraba twekakabirizeeyo gy'oli twetuwale kitya ng'eki tetuyinza okukwatagana ne Museveni. Ffe aba National Unity Platform tetwagala kukwatagana na Museveni, twagala kumugjawo. Abantu tebadda Margaret Thatcher yatugamba ti bwe mubanga munoonya okukkiriziganyaamu mulabe bwe mukwatagana temwerabiranga ti waliwo akasozi ak'emiramwa temuyimiriddeko. National Unity Platform tulina olusozi lwe tuyimiriddeko akatuuti kanene akaffe kagamba Museveni ne bafaanana nabo tulina obatwala nga kaguddeyo. Bafoot soldier Museveni baba abazoganya mazima gali nti temumuzoganyizza. Abali mu komera Museveni baba abazoganya kiri nti Museveni mumuzoganyizza n'atya kati ali awo amanyi ekijja nga tugenda okuzaako President Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni tugenda kutwala nga kaguddeyo. Wadde Mao ali naawe wadde Bunaani abo bonna boli nabo wagula bagule tebakukkiririzaamu naffe tetubakkiririzaamu si baffe muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye. Because today it cannot be a Norbert Mao for all intent and purposes portraying us as intolerant. Norbert Mao, you were bought in a broad day light. Let me even tell you, Norbert Mao, you are a shame to your generation. Kale mukutu gwa AKTV Media Uganda nze AK Master emabega w'omuzindaalo nja kusaba n'obwombe video soko ojimpeere like ekyokubiri wango oli mupya nja kusaba osoke osubscribinge then okoone ku kadde kaakati emboozi zetwekayonga zino ziberenga tezikuyitako oberenga ozifuna oberenga ebigambo byonna obitegeera bulungi ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda bepo n'ebyo ebigenda maaso wabweru w'eggwanga Uganda naye nga bikugasa. Kaakati nno sikusabangako kutambuza video eno kyogenda okunkolera kiri kimu nja kukusaba osharinge video eno tambuza video ogugo gwa kutambuza video kaakati ogwange gwa kubulira bigambo ebyo byolina okubeera nga owuna byolina okubeera nga owulira oba byolina okubeera nga ofuna. Bas enewe tutandise kaakati nno nga omukyala Justice Kisakye ono yakavayo nawandika ebbaluwa oba emikuku gy'ebbaluwa 2 ng'ogwasooka ono yaguweereza Justice Byabakama mu kakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda era ng'ebbaluwa endala
ono yagiwandiikira General Yoweri Kaguta Museveni nga ye pulezidenti w'eggwanga Uganda essaawa zino. Kati mpuliriza bulungi. Omukyalo ono y'omu ku balamuzi abaali batula ku kkooti enkulu munda mu ggwanga Uganda, era nga ono y'omu ku baalamula omusango ogwa Mwami Kyagulanyi ogwa 2021 ono oluvannyuma lw'okubeera nga yaggyibwako fayiro ze bye yali amaze okubeera ng'azuula ye n'okulaba bye yali agenda okwogera ebyali bikontana n'ebyo ebyabalamuzi abalala abataano ababeera mu kkooti eno ensukkulumu. Kati wuliriza, ono yafundikira agenze mu buwaŋŋanguse kubanga yatiisa obulamu bwe, era oluvannyuma ono yasala okubeera ng'asiisira eyo. Wabula akalulu akagenze mu maaso munda mu ggwanga Uganda buli kimu abadde akitunulira ng'akigoberera. Kaakati nno wano wali okulya n'okkomba essowaani mukwano gwange ampuliriza, njagala osooka otule okkalire kubanga emboozi zino nazo tuzze tuzikolera twazibategeeza dda. Mu bino ebingi omukyala bye yawandiika yategeeza Mwami Museveni, bw'obanga wawangula mazima na bwenkanya twagala otulage engeri gye wawangulamu entuufu. Jjukira nti ono bingi byamanyi oba oliawo engeri gyali mu kkooti ensukkulumu munda mu ggwanga Uganda. Wabula bino byonna nga tebinnabaawo nga n'akalulu tekannaba kubeera nga kabeerawo, aka 2026 ke twakakuba amabega akaviiriddeko abantu abayitirivu ennyo okubeera nga kikakasiddwa nti beetamiddwa ebyobufuzi munda mu ggwanga Uganda, okusinziira ku ebyo ebyalangirirwa, okusinziira ku ebyo ebyalabwako, n'okusinziira ku mbeera abantu gye bayisibwamu naddala mu biseera ebya kampeyini boppo n'ebiseera ku lunaku lwennyini olw'okulonda omukulembeze gwe beesimidde gwe beeyagalidde. Kakati nno waliwo ebigambo oba oliawo Mwami Kyagulanyi bye yajjanga tutegeezaako enkya n'eggulo, era nga bino yabyogera nga emisana n'ekiro, oba oliawo nga tusuubira bye bimu ku byaviirako okukwata ku buli munnanuupu yenna batuuke okuggalirwa, batuuke okukubanga ebyokuttale, batuuke abamu n'okubeera nga battibwa. Ebimu ku ebyo ebyabatiisa ennyo bye bino by'ogenda okuwulira. Gwe Muhoozi, you will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. It's only brainless people that don't understand it. You will be here. Your children will be here or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or tutunule maaso gwe. Abadamulira bamanyi. Damulira kimanyi si asoose okutta abaana b'abantu. Era naye amanyi nti after using him bajja musuula mu kasero. Bamanyi. Kyogamba bayinza otusobola. Nga uniform tuzigyemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu, muzimbe eggaali mu buli constituency mwe ba MP mu abakulembeze, muzimbe eggaali nga za kuteekawo resistance, tekimenya mateeka. Kye twabakoze e Kawempe njagala tukibakole e Makindye, tukibakole e Ssaabagabo, tukibakole mu Central, tukibakole e Busoga, tukibakole e Mbale, tukibakole e Gomba, tukibakole mu Uganda yonna ate nga kisoboka. So mukitandike kubanga bye tulimu bya ddala. Njagala buli omu tumutendule, buli omu tumutendule, nze mundekere namukadde. Museveni akoye akaddiye njagala tumuwe stress oba pressure. Si atuzaala, si ffe tumuzaala. Tumubuze emirembe, tumumaleko emirembe. N'abo abadongo be bonna babeera nabo. Mwababeereyo mweyo constituency Nabbanja gye yeesimba, mutandikireewo okuzimba eggaali. Mwababeera ono mukazi waabo ono Misa Kabando omuswa wawano Kampala Central kati mutandike. Muganda wange, ebigambo by'owulira byonna wano mbikuwambijjira ddala mu kamwa kaabo akabyogera, kubanga kikulu nnyo okutegeera ebigambo ng'okakasizza nti sinze mbyogera oba sinze kennyini. Abiyiya Mwami Kyagulanyi mu kampeyini bwe yali atambula yategeeza eggwanga nti abakuumaddembe bonna bano yali ateeseteese okubeera nga abongeza omusala buli omu okusinziira ku ddala kwali. Kati mpuliriza bulungi. Uganda baatwala amagye munda mu ggwanga erya Somalia n'amawanga amalala mangi ge tulabye nga Mwami Museveni ono ne gavumenti batwalayo amagye n'agaasembayo gaatwalibwa munda mu ggwanga erya Congo nga ne Parliament temaze kuwa lukusa amagye ago okugenda eyo.
kati wuliriza otambuze video. Omusajja ono omusiraamu gwolaba wekirevu y'omu ku bagenda mu magye g'eggwanga erya Somalia mwaka gwa 2023. Kaakati kigambwa nti omusajja ono yawambibwa abasajja ba Al-Shabaab bwe baali bagenze okulwanyisa obutujju mbunga bo bwe bategeezebwa nga basimbula mu ggwanga Uganda okutwalibwa mu kibuga eky'eggwanga erya Somalia Mogadishu. Kati wuliriza, jjukira nti bano okusinziira ku musajja ono yategeeza nti bano baasendasendebwa gavumenti y'eggwanga Uganda, wabula avaayo n'ategeeza ensi nti olutalo lwe baali bagenze okulwana lwalirira ggwanga lya Amerika na minywanyi gyayo. Bano baali tebagenze kulwanirira Uganda na kuzza mirembe na kulwanyisa butujjunga bwe baatutegeeza abakulembeze munda mu ggwanga Uganda abali mu gavumenti. Wabula omusajja ono alumiriza nti abantu bangi, wuliriza, abaana abaawambibwa munda mu ggwanga erya Somalia nga na guno gwaka bali eyo bavundira eyo. Wuliriza, gwayina muganda wo, gwayina mukwano gwo, bw'oba olina kojjawo ng'ali mu UPDF ng'amaze emyaka n'ebisiibo nga tomulaba, tambuza video. Musiraamu ayongera okunnyonnyola bwe yawambibwa ono yasuulibwa abandoned, baamwegaana abasajja abaali balina okubeera nga bamutaasa oba okumununula yadde okumuwa obuyambi oluvannyuma lw'okubeera nga bano baasuubiza ebisuubizo eby'empewo nga balowooza nti bagenda kubeera nga balwanirira nsi, kumbe balwanirira intention z'abasajja bazungu na minywanyi gyabwe. Kakati ono ategeeza yawambibwa tuli mwaka gwa 2026, kitegeeza gye myaka 3 ono ng'amaze okubeera ng'awambibwa. Wabula yongera n'ategeeza nti yeesobola okubeera ng'awonawo kati ali mu buwambe, naye ensi yamwegaana okugenda okubeera nga bamutaasa. Era ono yategeeza nti ne banne bangi abali mu buwambe abalinga ye gye bali, nkugambye nti bangi abalinga ye, era abaagaanibwa oba baasuulibwawo abali balina okubeera nga babanunula. Kaakati nno ne basalawo ne beddukira ne badda ewaabwe. Kati ono ne banne be baawambibwa, era tamanyi oba banne gye bali balamu oba bangi battibwa dda oba abamu baatuusibwa kudda n'ebisago eyo gye baawambibwa. Kati ono ategeeza nti akuba mulanga. Jjukira gye buvuddeko nakolera emboozi naye nkulaga omu ku basirikale abaali bagenze munda mu ggwanga erya Ukraine. Ono mbu ng'agenze kulwana eyo era mbu ng'ayitya munda mu ggwanga erya Russia. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza, obulumi bwe tuyitamu tolowooza nti obuyitamu bwekka. N'abo boolaba abatukuba emmundu, abatukuba emiggo, abatutulugunya, abatukuba mu tiyaggaasi, ebizibu bingi oba olio bye balina naye nga tebasobola kubeera nga babimala oluvannyuma lw'okubeera nga nabo tebalina bwogerero bonna bonna. Nkugambye njagala nsooke ku bigambo by'omusajja ono Ofande ono oba omusajja ono w'amagye ng'ayogera. Abasajja baamusuulawo dda ne RA 1504 72 Sergeant Muhendo Chikoba William. To my family, my countrymen, and all who may see this message, over 2 years now, I've been a prisoner of war in a foreign land, held captive by Al-Shabaab. My country, Uganda, my government has left me to rot here. My unit in the army have abandoned me, and here I am now, all alone, hopeless, desperate, and forgotten. When I was deployed to Somalia in 2023 April, I believed that we are fighting for peace and stability in this country through fighting terrorism. I believed in a phrase, African solution, African problems. But instead, I found myself a son in the war that had nothing to do with, a war being waged by the United States and their Western allies. We Africans were mere pawns in their game, used to further their neocolonial agenda. We are simply cannon fodder for their conquest. And after falling into captivity, our nation has abandoned us. We are here now, rotting away with no one to hear our cries or come to our aid. We have been forced into this life by false promises
and misguided intentions of our leaders, which made me to believe that I was fighting for something greater than myself. My fellow countrymen, I served my country as a soldier. The best my country can do for me is to rescue me when I fall into captivity. But like many others, I've been abandoned. I now fear that the time is running out. Many of my colleagues who fought alongside me are now either dead, injured, or in captivity like myself. The world has turned a blind eye to our suffering. I now fear that my voice will go unheard. And to those who can hear me, please act on my behalf, bring us home, and let us heal. We do not ask to be drawn into this conflict. We are simply following the orders. And yet, here we are, forgotten and neglected by the very army that brought us here. Please do something before. Nga bwe nakutegeezezza nga tutandika nti mukwano gwange mpuliriza ebyokuyiga bingi oba oli awo twagala okubeera nga tutegeeza eggwanga lyaffe naddala nga tuyita ku mikutu gino egy'okubeera nga tusomesezaako ensi yaffe. Bingi byolaba bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Olunaku olw'eggulo nakutegeezezza nti tolowooza nti ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda biri wano mu Uganda wokka, n'amawanga mangi munda mu Africa nga almost ebizimba bye tulina, obulumi bwe tuyina nga ne bannaffe bennyini ate bwe balina oba oliawo. Kati omusajja ono gw'olaba amanyikiddwa nga General Sani Abacha, era ng'ono yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Nigeria. Wabula ng'ono obukulembeze yawamba buwambe oluvannyuma lwa pulezidenti eyaliko ebiseera ebyo eyateeseteese okulonda eryameddwa nga Ibrahim Babangida. Kaakati oyo omusajja oyo yaliko bwe yateekateeka okulonda, ono omusajja n'abeera nga ebyava mu kulonda teyabikkiriza. Jjukira nti eyali awangudde yali amanyikiddwa nga Chief Mashudi Abiola. Mwenna mujjukira omusajja ono yali naggaga ku lukalu luno olwa Africa era nga yasinga obugagga. Ebigambo byenjogerako kwali kulonda okw'omwaka gwa 1993 munda mu ggwanga erya Nigeria. Kaakati Africa nga bw'ogimanyi nti bakopi, omusajja ono bwe yawangula okulangirira kwagaana era nga bakozesa ampuliza akakiiko k'ebyokulonda. Omusajja ono Sani Abacha yali minisita wa defense ebiseera ebyo ow'eggwanga erya Nigeria, era president oli eyaliko Sani Abacha bwe yateekateeka naga nti oba okulonda muganye okubeera nga mulangirira kanjira nga ntaddewo omukulembeze ow'ekiseera, engeri nze gye mbaddeko ng'ekisanja kyange kiweddeko, abasajja baamugaana. Era omusajja ono Sani Abacha yawamba obukulembeze ku mudumu gw'emmundu naye yali ateereddwako, omusajja n'amusula ettayo. Kaakati nno ono yali awangudde okulonda, Chief Mashudi Abiola yamukuba ekijji n'amuggalira. Era okuva olwo omwaka 1994 paka 1998 omusajja ono gw'olaba General Sani Abacha yali president munda mu ggwanga erya Nigeria. Abantu bangi yabatta, abantu bangi baasibwa, abantu bangi bayavubazibwa, abantu bangi baakapibwa okugenda mu buwaŋŋanguse. Wabula ng'omusajja ono eyali amaze okubeera nga yeewaŋŋamya ku ntebe ng'awambye obuwambi obukulembeze bw'eggwanga erya Nigeria, bwe batyo Mukama Katonda tewali amanyi oba yakikola atya. Omusajja ono eyali amaliridde okutirimbula n'okutirimbula bannansi b'eggwanga erya Nigeria, buli yali amwekiika mu maaso, buli yali agezaako okubeera nga alemesa. Era n'omukyala w'omusajja ono Chief Mashudi Abiola eyali awangudde obukulembeze ku gavumenti yasibwa ng'omusajja ono amaze okuwamba Sani Abacha. Mukyala we bwe yasigala ebweru yamobilizinga abantu n'aggulawo ekibiina ky'ebyobufuzi. Kati omusajja ono kye yakola eyali pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria Sani Abacha, baakwata omukyala ono ne bamukuba amasasi ne bamuttirawo. Kyokka ng'ate nti yakoma ku oyo, waliwo n'abalala beyateeka ku firing squad nga wayise ennaku 9 abaali abalwanirizi b'eddembe abaagezangako okuwandika n'okwogera ku nsonga ezo yabateeka ku firing squad n'abakuba amasasi ne babattirawo nga ensi eraba. Abantu bangi bakubiddwa amasasi mu Uganda. Waliwo ampereza ka video ako nenjagala nzimbireko programu yaffe y'olunaku olwaleero. Mu Uganda bakubye amasasi, abantu bafudde, abantu balemadde, abantu bali malwaliro, abantu bannange babakubye amasasi kate gakyali mawulire. Naye embeera eno yennyini eri mu Uganda obadde okimanyi nti yali mu ggwanga ly'e Nigeria wakati w'omwaka gwa 94 ne mu 98, naye Katonda yasitukiramu
n'akola ekintu mu Africa mu ggwanga lya Nigeria kyetusaba Mukama Katonda atuyambe era akyalireko n'eggwanga lya Uganda. Wulira bino, Nigeria yalina okulonda mu 1993. Ono gwolaba Moshood Abiola ye yakuwangula okulonda okwo. Eyali mu ntebe yali General Ibrahim Babangida ye yategeka okulonda okwo. Ono yali Minister wa Defense, Babangida teyesimbawo. Ono bwe yawangula Moshood Abiola, Nagagge yali asinga mu Africa. Abagoberezi by'omupiira yali nga ateeka ssente mu kikopo kye bayitanga Abiola Cup. Eringa FA oba eringa Europa. Baagaana okumulangirira. Aba Nigeria ne beekalakaasa abantu bangi ne battibwa mu Nigeria. Mu kaseera katono eyali president General Babangida n'agamba mbu kaateekeko president ow'ekiseera anaalaba oluvannyuma ebintu ebinaddamu okubeera. Ono General Sani Abacha n'awamba president gwe baali bateesewo wakaseera, ono ne yeerangira kuba president mu myezi nga 2-3. Kye yasookerako ono General Sani Abacha kukwata Moshood Abiola eyali yawangula n'amukuba ekkomera. Teyakoma okwo, waliwo ebibiina by'abalwanizi b'eddembe nga bikulemberwa omwami bamuyitanga Konusalo Wewa, n'abakwata abantu baali 16-19 n'alangirira nti mmwe ngenda kubatta kuba yateekawo kooti masho mu Nigeria nga yeewozesa emisango gyonna egy'ebyobufuzi era nga kooti masho ya ku ntikko okusinga kooti za bulijjo. Balwanizi b'eddembe abo yabakwata n'abawa emyezi 3 nti mmwe ngenda batta myezi 3, olunaku n'alulaga. Ensi nerowooza nti kusaaga, n'abagamba mukole ebiraamo nga balowooza kusaaga. Olunaku bwe lwatuuka yalagira amagye ne gatwala abantu abo ku firing squad n'obakuba. Ensi netya. Ye musajja ono dikiteta General Sani Abacha. Ensi yatya. Ogwo gwali mwaka gwa 95. Ono eyali president wa Nigeria era nga y'omu ku baali basinga okuweebwa ekitiibwa General Olusegun Obasanjo mumumanyi kuba yaliko president wa Nigeria mu G7 ng'ate mujasi n'awaayo obukulembeze mu mirembe, so aba Nigeria baali bamukkiririzaamu nnyo. Yamugambako ono n'amugamba nedda ky'okoze si kituufu. Yamuyita nti jangu tusisinkane. Obasanjo bwe yagenda ono n'akwata eyali mukamawo Obasanjo naye n'amusiba n'amuteekako omusango gwa kulya mu nsiruko. Owuli abadikiteta. Teyakoma awo. General Sani Abacha yakwata mukazi w'ono naye nga ataateesewo kati ekibiina ekirwanira eddembe lya bbaawe naye n'amukuba amasasi n'amutta. Teyakoma okwo. Omusajja oyo yali musajja mukyamu nnyo. N'akwata ono ne baweereza mu kkomera gye yali tipi ng'erimu obutwa. Bambi omusajja ono agikozesa. Owulira akantu ako? Kaakati wulira, Katonda yasitukiramu kubanga ba Nigeria bwe baalabanga General Sani Abacha akutte General Olusegun Obasanjo former president omujasi wa Nigeria kyasinze okuweebwa ekitiibwa n'amusiba. Aba Nigeria bonna baggwamu essuubi. Ekyo kyaviirako Mukama Katonda okusituka nakka mu ggwanga lya Nigeria ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omusanvu 1998 Katonda yakke Nigeria nga ba Nigeria bonna baweddemu essuubi basirise. Omusajja attabutusi bantu bwagenda okeera ku makya nga General Sani Abacha afiiridde mu buliri. Owulira embeera eyo. Wakati nga abantu ba Nigeria n'ensi yonna Bungereza, Amerika zaateeka sanction ku musajja oyo ku Nigeria. Ensi yonna ng'emutye mugamba alekera okutta abantu. Katonda yeesitukira bwagenda okukeera enkya ng'omusajja oyo afudde. Wulira engeri gye yafaamu. Ennaku z'omwezi nga 8 oyo lwe yafa, waliwo olukuŋŋaana lwa OAU nga bapulezidenti bonna basisinkana mu Wagadugu mu Burkina Faso. Ono yali ye teyagenze ng'ayagala kugenda olwo lwennyini nga 8 olw'ensonga nga 7 yalina ensisinkano ne pulezidenti wa Palestine ebiseera ebyo Yasser Arafat. Era basisinkana ku kisaawe Nigeria. Kaakati n'abeera nti ye yalwawo okugenda naye abakungu be baali bagenze already nga bali Wagadugu mu Burkina Faso. Bwakeera bukeezi ku makya ne babategeeza nti bannange muli eyo nti omukulu bugenze okukeera ku makya ng'afiiridde mu buliri. Olaba ekintu ekyo. Kati nno Katonda yakikola bw'ati. Ono yafanga 8 ogw'omusanvu 1999 exactly nga 8 ogw'omunaana 1998 nga wakayita omwezi gumu. Ono gwe yawa obutwa bwe bayisa mu tipi naye n'afa.
naye wulira kano gwe omujasi tambuza video ne tukwe buli ku mujasi abajasi eyali akulira ejjeri obwa president bamuyitanga Major Hamza Al Mustafa be basookerako okukwata mu Nigeria ne babasiba abantu bangi abajasi mu Nigeria omusajja ono be yakozesa be basookerako okukwatanga kakati go wena munankyuka bw'obanga oli eyo njagala mukwano gwange mwabafiiriddwa abantu bamwe babasse mwena abaami n'abakyalo omuli abakubya amasasi babalemaza mwena abasibiddwa nga tewali musango njagala okubategeeza nti mutwale sitoole eno gyemba wadde ng'ekyokuyiga kibazeemu essuubi mukitegeere nti Mukama Katonda eyakyalira eggwanga lya Nigeria n'abeera nti mwennyini yeekimira General Sani Abacha eyali dikiteeto owakabi asobola okukyalira Uganda oba mumpulidde bulungi Mukama Katonda y'omu eyakyalira Nigeria eyatonda Nigeria ye yatonda ne Uganda alaba ebigenda maaso ddamu essuubi Mukama Katonda amaziga g'abakazi ng'oyo ayinza okuba single mother omukubya amasasi bambi kati obwana bwe omulemazizza takyasobola kubaako kintu kyonna ayinza okutemwako okugulu olw'embeera embi y'amalwaliro obwana ne bubonaabona ayinza okuba namwandu bawe yafa obwana akubuulidde omukyala abadde agenda kulaba baana yabadde maama yabadde taata omukozi ebyo bangi abattiddwa ne mubalesa obwana bwabwe buli eyo obusula bulaaja na maama akaaba taata taliiwo abaana bamufuukidde ekizibu njagala okutegeeza Mukama Katonda eyakyalira eggwanga lya Nigeria nga tukyali baana bato twawulira amawulire ku Radio Simba kyagerayo yagasoma breaking news nga dikiteeta wa Nigeria General Sani Abacha lwe yafa lwennyini olwo lwe baamuziika oba mukitegeera kuba yali musiraamu ba president banne teri yadogu eyasobola kugenda kumuziikako embeera eyo Mukama Katonda ye yeesitukira kale nno abakulembeze munda mu Africa baalemu okubeera nga bayiga ensobi nnyingi ezizze nga zibeerawo oba olyawo mu mawanga ag'enjawulo wabula ekikwewuunyisa mukwano gwange mpuliriza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo munda mu Africa okutwaliza awamu naye nga okusinga essira tuliteeka munda mu ggwanga erya Uganda bano tebayiga jjukira nti omusajja Mwami Museveni yategeeza nga agenze mu nsiko ekyamutwala mu nsiko ekimu ku byamutwala mu nsiko ye yali enfuga embi eyaliwo ebiseera ebyo ey'okutulugunya abantu essaawa zino abantu bangi bakubwa amasasi mwalabye ekyabadde e Butambala wannyo example eyo mwalaba batibwa ab'ebijambiya bano kakananga abaka ba parliament aba NUP nga basibiddwa era kumpi n'omu kufiira mu kkomera omugenzi kati Muhammad Segirinya mulabye amasasi agaze nga gakubwa abantu omuli bamukwata mundu beppo n'abo abantu ba bulijjo kakati nno enfa bweti yeeyongedde kyokka Mwami Museveni bwe yali yakamala okubeera nga awamba omwaka gwa 1986 abantu batandika okubeera nga bafa era wano ne kayiira y'omu ku abo abaafa nga Mwami Museveni amaze okubeera nga awamba era mbu ono baamulumba wakawe ne bamukuba amasasi oba ebyasi ebyamuttirawo kakati nno embeera bwetu bwezenga etambula okwavuwazibwa munda mu ggwanga Uganda okubeera nga waliwo okusosola mu mbeera y'abantu naddala mu kufuna emirimu nga bw'obitegera munda mu ggwanga Uganda era mu mbeera y'emu n'emirimu gya gavumenti oba ebitongole eby'oku ntikko bw'obyetegereza abasinga bagamba waliwo okulonda nga batta ku liiso naddala sayidi emu erimu omukulembeze w'eggwanga nga ge basinga okubeera nga bafuna emirimu oba ebifo eby'oku ntikko bantu ba sayidi emu era ebyokulabirako tunuulira akulira poliisi munda mu ggwanga Uganda otunulire omwogezi wa poliisi otunulire akulira prison oba akulira ekitongole ekikuma amakomera otunulire ampuliriza omwogezi waakyo oddeyo otunulire aboogezi b'amagye bombi ampuliriza okuli Kanodeo akikosa omusajja Felix Kuraije olunga naye Jeno Mulamba kakati ate otunulire agakulira waggulu ye Jeno Muhoozi Kainerugaba kakati atera oddeyo otunulire pulezidenti waabwe ampuliriza nga ye Jeno Museveni akaguta yoyi tibahabulwa kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso abantu batunulira embeera zino n'ebintu bino ne bafundikira nga ekyokukola tewali wabula nga bwe nakutegeeza nga tutandika nti mukwano gwange mpuliriza oli ku mukutu gwa AKTV Media Uganda okuyiga abasajja bano baagaana okuyiga akulira akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda
ye Byabakama. Kaakati nno ono osobola okumugatta ku bali benkumenyedde, okuli akulira amakomera, okuli akulira poliisi, okuli akulira amagye, akulira ekitongole ky'ebyokulonda, akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole ebirala bingi nnyo oba oliawo by'oyinza okutunulira eby'amaanyi munda mu ggwanga Uganda ng'amazima gennyini ng'ojja okugamba nti kino bakiri ng'ababikulira mu butuufu amazima agakaawa bava sayidi emu. Kaakati nno bino byonna tebyandibadde nga nsonga wabula okunyigiriza bepo n'okulinnyira eddembe ly'abannansi munda mu ggwanga Uganda. Bino biviiriddeko abantu bangi okubeera nga bavaayo ne balabula. Era omusajja ono akulira akakiiko k'ebyokulonda omukulu Dr. Engineer Byabakama yalabulwa mu mbeera ampuliriza bweti. Nga omanyi nti oyagala ensi yo Uganda, ng'oyagala ogenda mu Uganda empya, tambuza vidiyo eno etuuke ku Byabakama. Oba togiwuliriza, I don't care. Kyenkwagala kaki gitambuza okakase nti etuuka ku Byabakama. Byabakama nze Tariq nziramu okugamba omulundi ogusembayo nzize nkukolera vidiyo naye wagaana opiikinga. Mu kugaana okupiikinga nzize nkukolera vidiyo ziwezi. Olwaleero eno ye vidiyo esembayo Byabakama. Tambuza vidiyo eno wenna muna Uganda etuuke ku Byabakama. Mutaaginge akakiiko k'ebyokulonda ne Byabakama. Eno ye vidiyo gye nsembayo okukolera Byabakama. Byabakama, omanyi mu mutima gwo ani pulezidenti wa Uganda, ani eyawangula akalulu ke tubaddemu aka 2026 nga 15? Omanyi ani gwe baalonda? Gwe muna Uganda ky'oba omanya nti tugenda mu Uganda mpya, gavumenti ya Museveni egenda. Naye tulina ebintu ebimu bye tulina okwewala bye tugamba nti kino katukyewale kale. Tugenda mu Uganda mpya, tetwagala kgenda na nkovu bwe ziti, tetwagala genda na bintu bwe kiti. Ekyo kyokka kye tuweewala kati, naye ng'ekituufu kintu gye tulaga. Byabakama, bw'oba okimanyi nti oyagala ensi yo, abaana bo bawangalire mu nsi Uganda, era ng'oyagala future yo ennungi mu Uganda, naawe mwennyini ogibeeremu ogyeyagaliremu, nakugamba Byabakama, vaayo otaase eggwanga, vaayo otaase abantu bo. Kino in fact kiyamba gwe na famire yo. Byabakama omanyi ani yawangula mu mutima gwo. Osobola olimba ensi naye tosobola limba mutima. Vaayo oyogere ani yawangula. Go just vaayo oklarifying kubanga ebibuuzo bingi ansa tozirina. Kuba nakulaba bakubuuza districts meka ezironze mu Uganda obululu buno gye buva nga tozimanyi. Bakubuuza bino byolangirira obijjawa tomanyi. Naye olwokuba bakuwadde script omusajja omubi gw'omanyi nti musajja mutemu yajja kubba kutta na kuzikiriza, okimanyi bulungi nti olangirira bikyamu n'obirangirira ogwo omusango wagukola treason, ng'oyagala okufuna okusonyiyibwa. Vaayo Byabakama oklarifying oyoge just genda kale ku Twitter yo, genda ku X, teekayo wandiika, tujja kuwa security. Bannayuganda tujja kukulwanirira Byabakama, tebajja kukutta. Naye obudde bwo bukuweddeko okutaasa kino, obudde bukuweddeko. Ekyo nkubuulira, tambuza vidiyo etuke ku Byabakama. Abo ababbi tebalina kye bagenda kukutaasa Byabakama. Abo abayeekera tebalina kye bagenda kukukolera. Bali mukutta bantu, bawaliza abantu obuyeekera, bateddewo kino, bali mukutta bantu, baagala kukwata pulezidenti, bamunoonya eno neri. Tebagenda kusobola kumukwata, eryesuubi teririiwo Byabakama. Wamulowooza mugenda kukwata Bobi Wine, temugenda kumufuna Kyagulanyi, temugenda kumufuna Byabakama. Eryo kibakulimbalimba mbu tugenda kumukwata, tebagenda mukwata. Ebali muvaayo tetumunonya, aveeyo, balowooza mwana muto. Oli ayagala bwa pulezidenti, yabuwangula, entebe yagyagala, ate nga mukimanyi tasobola kuwanika kubanga yawangula, ye mukulembeze w'eggwanga. Byabakama okimanyi. This is last one. Byabakama, kino kyekisembayo tukubuulira. Twala ebyange, vaayo genda ku X, teekayo wandiike, teekayo yogera amazima kubanga ne DL forms tozirina. Ogusajja gwakugamba bugambi olangirira kino naye nga wakwata entebe y'eggwanga. Pulezidenti w'eggwanga bali mu kumucunya ng'olaba. Pulezidenti w'eggwanga ali mu kudduka mu nsi ye, adde nadde eri asule eri, naye ng'okimanyi nti ye pulezidenti w'eggwanga. Byabakama balumbye first lady. Ekyo kyonna misango. Balumbye first lady mu makaage ne bamukola. Byabakama obudde tebunnayita. Nze Tariq nkubuulidde. Kakati nno nga bwe nkutegeezezza nti eggwanga lya Amerika nga litamba seneta ab'enjawulo bana babaga ekiwandiiko
ne bakisobola paka ku mmeeza y'omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump. Kakati nno munda mu ggwanga Uganda waliwo ekitongole kya Uganda Human Rights Commission chairperson akikulira ye mukyala Mariam Wangadya. Ono yasabye omukyala wa Mwami Kyagulanyi Babura Itungo Kyagulanyi omukulembeze wa National Unity Platform mukyala we oba giyite NUP President Robert Kyagulanyi Sentamu. Kakati nno alias Bobi Wine omukyala ono ng'asaba Mariam Wangadya ng'asaba omukyala Maidwanga Babi Itungo Kyagulanyi mbwakirize ttiimu eva mu Uganda Human Rights mbwegende ewa Mwami Kyagulanyi batandika okunoonyereza ku bigambibwa mbu amagye bwe gagendayo ne gamenya ne gakola effujo erya buli kika. Kakati mu biseera ebyo kakati ng'omukyala ono Wangadya asaba mukyala Kyagulanyi amukirize bagende oba oliawo mbu babeere nga bakola okunoonyereza. Ono agamba yasindise ettiimu ey'abakafulu mu kunoonyereza bagende emagere banoonyereze. Wabula ono agamba mbu yatidde nnyo oluvannyuma lw'okubeera mbu nga yasindiseeyo ttiimu ye okugenda okunoonyeza ku byaliwo amagye bye gaakola ebyogerwa. Kakati nno mbu ate mukyala Babi Itungo Kyagulanyi n'abagamba saagala kumanya temutawaana kujja wange jjukira nakutegeeza eggulo nti balamu be bazze bagende bamukyalireko omukyalo ono. Amagye ne poliisi bamukwata mundu balemeseza abantu bano okwakisesinga maka ga muganda waabwe n'okulaba ku famire ye. Tebamanyi oba abantu bano balyaki, tebamanyi oba abantu bano balamu bulungi. Kakati bali awo bali mu kizikiza. Kakati Mariam Wangadya yenga ayagala abantu basindise ebbo bagende bayingireyo eri munda kyokka nga abooluganda ne famire tebakkirizibwa kubeera nga bayingira mu maka ga muganda waabwe. Kakati nno kino kya nnaku nnyo okusinziira ku mukyalo ono agamba mbu yasindise bakafulu mu kunoonyereza n'asindika baloyazi ab'enjawulo mu bakafulu ennyo mbu bayambeko mu mbeera eno omukyalo gye yatuukamu. Mbu naye yeewuunyiza nnyo nga mukyala Babi Itungo Kyagulanyi adiclininze okubasisinkana okubeera nga bakola omulimu gwabwe. Wabula saagala weerabire nti oluvannyuma lwa Mwami Kyagulanyi okubeera nga yabula dda byazze ayogera enkya n'eggulo nti akakiiko akalya eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda keesulyayo gwa nnagamba ku ebyo ebituuka ku bantu ng'ebyali obutambala tebabinyegangako na guno gwakalaba bino. Ekyamazima okulonda mu Uganda katutandise okubuusabuusa. Olunaku olw'ejjo obadde okulonda waka wa meeya ne bakansalas b'ebitundu. Era embiranye yabadde wano mu Kampala Central kwa meeya wakati wa meeya Katabu Moses ne Salimu Uhuru Nsubuga. Naye meeya omutuufu abantu gwe balonze ate si gwe balangiridde. Omutuufu balonze ono Katabu Moses Munanubu. Naye mu kutuuka okulangira wano ku mobs ne balangira Salimu Uhuru. Vulugu yenna eyabadde mu by'okulonda bano abasajja beefula nti tebalinga abatambula. Mu butuufu justice esaana ekolebwe ku buli muntu yenna eyadde yeesimbyewo buli Munanupu aba independent DF ku buli omu asaana afune justice. Akafaananyi kano koli mukola video tetukyasobola giplay kati olwansonga TikTok erimu jijja erimu banning accounts. Naye akafaananyi akola nga ewa yeru yadde ali mu kutiikinga bululu ng'ali mu kubba bululu. Then awo nino video gyoli mukulaba engekulaga batya ebadde bali mu kutiikingira Salimu Uhuru obululu nga n'abalondesa bali awo. Imagine nga n'abalondesa bali awo balaba bulabe balinga abazze nabo okubaako candidate gwe favoringa. Muno video by the erimu wano kino ekifaananyi batiikinze obululu badde bateramu obululu mu box Salimu Uhuru oyo yadde mu t-shirt ya yero naye nga buli agezaako mulemesa oguba musango. By the way bano basinza n'okutta ekifaananyi kya NRM n'ekifaananyi kya almost NRM as a party kubanga kati mulinga abagamba nti buli muntu yenna ayagala okukola omusango yambala t-shirt ya NRM ate nga olumunsi bwekiri. Naye ndowooza isi either mudde mu recounting anti wema mu recounting muscanning obulo mu buscanning wema tumala kuspendinga mudde mu recounting muyite enjuyi zombi mu scanning obululu buno. Kakati nno ebyo byali byakulonda munda mu ggwanga Uganda oba byabaddewo jjojjuzi wano mu kibuga Kampala. Mukwano gwange mpuliriza ng'abantu bayola obupapula misana tteke nga poliisi n'amagye kosa abakulira okulonda mu bitundu eby'enjawulo nga babatunuulidde. Oli n'atiikinga obululu 50 obululu 10 najja n'abupakiramu mu kabokisi kifuba era ng'okugezaako okubeera nga omulemesa amagye ate ge gabadde gagezaako okubeera nga gakwata abo abalemesa bali ababadde nga babba obululu nga kino kyongera okwoleka ekkobaane
erigenda maaso munda mu ggwanga Uganda nti mukwano gwange mpuliriza bano abasajja baafuuka dda badikiteeta bwe kiba nga amagye ne poliisi bye bikozesebwa okutwala obuwanguzi bwabo ababeera bawangudde nga ensi beeyagala nga bannansi be baagala mwe ne musalawo okubanga mulina emmundu ne mukozesa amaanyi ng'ekyabadde ku musajja Salimu Uhuru n'abeera nga yalayiziddwa oba yalangiriddwa ku buwanguzi ampuliriza mu kibuga Kampala naye ng'ono yabadde awanguddwa hands down nga tewaliwo yadde kwebuuza kyokka nga emisana tteke obululu nga babugolodde ensi era babiro byonna nga bigenda mu maaso nkugambye nti eggwanga erya Amerika ebigambo byongedde okubeera nga biranda kaakati bano basazeewo okubeera nga ekiwandiiko kiti kye nakugambye bakitwalira pulezidenti Donald Trump ne bamugamba bamusaba n'obuwombeefu ekiwandiiko kino akiteeke mu nkola ekyamusabiddwa oba olya wabula nga mawulire agavayo galaga nti Amerika batandise dda okukola review ku nsonga ez'eggwanga Uganda ku mukwano gwabwe gwe babadde balina endagaano zonna ze babadde balina bateekateeka okubeera nga bazitunuulira balabe butya bwe bagenda okubeera nga bazisattulula basobole okubeera nga bano bafuna we bakwatira abasajja bano Mwami Museveni Beppo ne mutabani we Ajjeno Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku ndagaano ezaali zaakolebwa bano beekennenya balabe mulimu endagaano egaana abantu bano okukwatibwa singa baba nga bazizza emisango endagaano eyo banga weeri esazibwemu in case bwe kiba nga kyetaagisiza kukwata abantu bano basobole okubeera nga bakwatibwa nga tebalina we bawolezaako ku gogo ebyava mu kulonda byabakamata birina. International Human Rights Defenders stroke Uganda Constitutional coup. Uganda Electoral Commission has refused to publish the January 15th presidential election results in writing under the seal within the constitutional mandated 48 hours. This is not a procedure. It is a constitution to breach the results ready. Bakugambye tebitongole bidulane eddembe mu nsi yonna. Ssemateeka wa Uganda agamba nti bwe bakamala okulangirira omuwanguzi nti yawangudde mu ssaawa 48 ayina okuteekayo ebyavudde mu kulonda byonna ebiraga obuwanguzi ba Nyandwe. Tugenda mu wiiki 2 bye bakamata n'uploadinga results ziraga kulondebwa kwa Museveni ate nga tazirina. Y'ensonga lwaki bali mu kunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bamugamba aveeyo kubanga baagala mukwata bakiggale. Tannauploadinga results neza 221 nazo zaamulema zaali beyond bakyagatta balina baleese obuti bw'amannyo baleese obuti bw'ekibiriiti baleese obuseekende balina kaliculeeta baleese buli omu bagatta ekintu kigaanye okukola ki okugatta. Wano mu 70 yafu tebaleeta dira fomu zaabwe tebaleeta tale sheets tebalina results. Kitegeeza essaawa entuufu 48 ze balina oteekera results zigendangayo. Yawangula luddawa era ani yamulonda. Kati njalo soka bagaba ekigambo kino mbazzemu essuubi. Mwena bye omwali Amerika okusanga omukyalo omugambo omukyala Paula White Mulumba. Unfortunately information yatuuse dda ku mmeeza ya Trump. Naye mu kubaddiza abasobodde okusinyikinga information Trump yabagambye I'm watching and I know each and everything which is taking place in Uganda but I'm still observing. Njala bawe essuubi. Trump yagambye basobodde okusiniikinga oba okuyingira okusinziira ku sources zaffe. Yagambye buli kimu akiraba ekigenda mu maaso era akyetina information eragira ne akyakola observation. Observation yo egenda kuva ku maanyi ge mugenda okuteekamu. Kubanga omuzungu alina bingi nnyo bimukutte ku mutwe kati mu Amerika eriyo bino ebintu bya Minneapolis. Omanye ebibuga bya Amerika birina amannya agamu sigategeera. Simanyi Minneapolis, Minnesota, n'ebibuga bingi nnyo ebiri amannya gato tegategeerekeka. Kati saa zino Greenland baagiggyeko omulamwa. Kati focus eri ku Minneapolis ewali butabankobo bwa ICE migration endala bagitutte mu Syria endala egenze mu Iran wokyali wakavuyo. Kati ffe tulina okukola ebintu bingi nnyo okusikiriza abantu bano tuteekako amaaso. So kati ngenda bagamba ekigambo kimu amaanyi gammwe mugateeka okulaba nti Trump information agifuna okuva ne mu other sources. What? Singa buli senator anaaba alina information olunaku lwe bagenda okuddamu okudiscussinga information bajja kuba balina information.
buli muna Uganda musaza mu America moli nesa tewali muntu ya approaching the mayor wa New York bana Uganda muswaza muna Uganda omuzale omuyindi goba kalonda nga mayibu kimwe kiri mu tewali bantu bakoze formal approach kulumba musajja oyo muyindi nga yasobola okufuna direct contact ne Trump mbengunya nze sina kyenjagala mu ggwanga tenjagala mu kintu gundi nze njagala nga buli omu ensi etambula buli omu ayina emirembe economy eteredde politics azzeeyo nti buli muntu mugenda kukozesa ideology teri kukwata muntu teri kuwamba muntu nga buli kimu kyonna sina kyenjagala ngende nerimire kasooli wange kuba sina kyenneetaaga bino byonna byenkola nkojjokeza mbikola ku lwa ggwanga eryo bazzukulu bange balimbuuza jjajja wali okola kyeggwanga lino nga lisaanawo ekyo kyo nkijjeewo kubanga it's on record zino video zijja kubeerayo abaana bange bwe balimbuuza jjajja wali okola ki it's in on record nti nze information ngitadde abaana booli bagamba ki kati kyekino meya wa New York mu Uganda ebizibu byaffe byonna bimanyi yakulira mu ghetto nene bana Uganda bali mu America tebasobola mu approachinga tunna basajja bali maje abali maje muve ko oli mutamivu we gundi ono mutamivu sese yatulyamu olukwe muve ko mutamivu temudda muna muwabudde kubanga mutamivu ko ngamba otoli kudala eri kuwa saluti nga tosobola kutebolinga issue about the atrocities zigenda maaso mu Uganda but you are attending conferences ez'abanda Uganda simanyi mu conference ebyebitalina magezi njala soka kubuuza abantu conference eyabeeranga mba na Uganda ejimwasoma yuna project yeri mu Uganda nida jia funding oba jekola wa activities ki ekigundi ki conference kyamwe kyejakola mu Uganda advocacy ki conference yamwe jekola kati ku bana Uganda kibuuzo ku kibuuzo conference yamwe eyo ekoze advocacy ki ku mbeerawo y'abana Uganda n'okutuluguza okuntu tebannakola wadde statement kubanga NRM yagitaking over kyekyo kiyuna kyamwe ekyo kikoze ne vice president waakyo bamukwata tebakola the statement bakwata muvawala tebakola the statement kutegeka kutandika kola ngambo kunywa mwenge kuzina mazina kwambala ngoye kulaga buli muntu nze nanyumi nasinzo okunyuma nakasente nkalina ndi mu America ekikutwala mu America oyinewa mu buvono obuddo America si yajjajjaawo America ina banyinyo ba Red Indians nabo bakendeza mu namba le waliwo amadinisa tebakyasula very soon bagenda bakwiwa amadinisa oyinewa mmwe ni mujja mu conference olinga akubye suit oba ya $10 nga yeke ekimulese kulaga nti yanyiridde olina jjanga akoze akaviri ng'ekimulese kulaga abantu public nti yakubye akaviri olina jja mu conference eyo najjanga parking the motoka kulaga abantu nti yiye asinge motoka mbanda mu community y'abanda Uganda such mentality olina jja nalaga nti kati alina ka company ke yatandisewo asinga banne eyo gibayita simanyi yuna olina jjanga lyabalaze nti kati yafuna mwaka sente era azimbye w'amaanyi era atambula libwatira mundabi yenza asinga ensoji yambye ki mu kufuuka kyoli mu America enseko ya ogiyambye ki Uganda olina abeera mu magye ga America nga tumumanyi bamukubira ne saluti ng'ali awo ye wajja mu conference ajambadde byamagye n'azimba yenze mundabi amagye kikuyamba ki
Amajiga America what did it take ayoka influence ne bakaba kaddakiika 5 seeking attention. Wana abana bali Saudi Arabia awulya bulize biri Uganda na baba nambuza wayo kabira tyati munange biri Uganda baba na akwatibwako ekoli mu America.